tulaba tuli mu kusomoozebwa okunene naye twebaza Katonda nti tekyatwaliramu bantu wankubadde amayumba gagenda oba oliawo n'ebintu naye Katonda tumwebaza olw'ekyo nti abantu basigaza obulamu ate era bahonale bwe mutuukawo kyatukoze binti muzze emiti bamaze ogisala naye eriyo emiti egyagudde abutuufu ogulabako ne baga nti tegwakubye enju nga toyinza kukkiriza. Ennyumba zasoba mu 8 n'okuweta era abantu bangi ne bafiirwa ebintu byabwe omwali amativi obuliri kwe basula. Tukidde nasigazaawo kana akayumba ke nasigaza ne famire yange twasigalidde okubeera ne batuzaawo awo mpola mpola nga bwe tulindira ne gavumenti yagambye tudduukirirako ku bimu byaffe ebyayonoonese. Nga bwe tulengera n'ekitundu bwe kibadde ku bbanga lyonna lituwangaalidde wano kino ate kisusse. Temugamba nti ate gundi yatuwadde kino tetukyetaaga kuba ate naffe tujja kuddayo tunoonye oba omusaala ogw'omwezi ogujja era bwe gulabikako ng'otoolako ng'okola ki ng'odduukirira kwabo oba oli abo abataakola ki abataafuna. Abantu abatwaliddwako ebintu byabwe ng'empewo yabitutte nga mukyali balamu lwaki temwebaza Mukama? Kubanga ezo ennyumba ezagenze baaligambye gy'emirambo gy'owulira.